Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH mukasage manya gange nchaddeko ewo mukulu Tony Mbazira. Nze Mbazira Tony. Hey. Mbazira Tony. Ne Tony Mbazira babanja ulo. Omwaba mwavu, omulala kaba mwavu. So gwe gwani? Nze Mbazira Tony. Tukyaliddeko Mbazira Tony. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Obravo gavaje. Sina tabu. Oli bulungi? Sina tabu. Ndi wasanyu okunkyazaako wano. Nange nsanyusa okukulaba. Amina taata. Soko malina okuwandiika no mu kitabo ky'abagenyi omanye kitabo kino. Oli wa mukisa tebannaba kuba nnyo bangi abakiwandiiseemu kandaba omu, babiri, basatu, bana, bataano, mukaaga, musanvu. Oli wa munaana. Ndi wa munaana. Lero enakuzomeza bali mu kanate n'engeri ekiri nti n'amatikkira g'abeene ga mulundi gwa 28 kati gwe tugenda mu kitegeeza oba oli wa mukisa. Amina. Uyo n'okuwandiika omanyi. Nvudde Kampala. Era oli Kampala. Namba isimu togiggumiza nnyo abaana b'obuwala bajja kutunula mu kitabo omwo bagiggyemu owulire ettabu. Ninga bye bituyanziza okutukyalirako Extra Digest mugoba nsonga. Mugoba nsonga. Kigambo ekyo nkyagala nnyo mugoba nsonga. Tony, twesimye okutukyazaako bati njagala kusooka kwebuuza. Nina bendaba wano nga bonna mbategeera. Otegeera mwani? Ntegeeramu Abbe Mukiibi, Diana Nabatanzi, Douglas Rwanga, Suna Beni, Titi, Frank Walusimbi, Jacob Mutuze, Sendi. Ono gwo buuse bamuyita Tina Nangonzi. Tina Nangonzi. Wa ku radio buddu. Omukyalo oli Florence Nampijja, Kabanda, oyo mukama wange, ono senga wa Brighton. Abasinga gwe mayinga mama wa Brighton, James Proper, Precious Remy Divoshi, oli DJ Neke yali ne Ivana Mutebi. Ono Haji Umaru wa radio buddu. Ono Shiwa Mansegawa. Wa kusimba. MC Katsi. Haji Kawenja. Walugembe Moses. DJ Emma. Kuku Wazabanga. Buwembo. Ono Diana bamita school girl Diana. Diana nakubulwa. Oli yona ayogera. Kati ono yegwi. Yenzaawo. Ninga nali nnyumye nnyo. Simanyi nange kati ono akuddiridde Jona Sembajjwe. Yaman. CBS anamudiridde Sesanga batte. Oli Habati Kyewalyanga. Habike. Ali mu nsonda ye kalulera meka. Kyabasa. Oli Sebunya. Sebunya. Bano bakugala Nimrodi ne Little Joe. Ne Prim. Then ono bagala Peace Diane wa kusimba. Munabi amezanyo. DJ Mtesa Pro. Yaman. Then bamita Selector Reason wa ku Metro FM. Ono mumanyi nkakasa. Selector William. Before Selector William. Mchala semutegedde oyo. Ndawo mwanya. Ndi bamita Sophie Tebi. Andi olabi. Then wali eri oli Yasin DJ. Miles Rwamiti, DJ Masco. Patrico, Anatalia. Then tudda wali Joshua Musasizi Nsubuga. Oli Uncle Wendobeso. Mark Mukunja. Dictator Mark. Ali amudiridde gwe bayita Penny Pama Panado wa radio buddu mchala mulungi nnyo. Martin Oscar Chintu. Oyo empaako yange okagattaako. Fifi the Queen. Tata Pichichi. Mwana oyo. Dr. Kwefulu kutafarida nakazibwe oli Matovu Junior, oli Ansebunya, Lugonvu, Dr. Sam Kazibwe. Then wali ne tugenda Mary Nambwayo, wali oli amudirira entambi James CBS. Omunene w'ekibuga. Oli Simon amudiridde ye Sweet Jasa akolera ku Digida Farmer, wali Andrew Chamagero. Kyetaagisa ki omuntu okubeera wano? Tekirina kye kyetaagisa. Alina kubamba ongo bwange. By the waliwo n'abalala. Tuline Mbazira Tony. Waliwo n'abalala bali over 20. Ebifaananyi abirala bingi. Waliwo n'abalala babali so kakati bangi nnyo. So wano tunu baani ababeera wano? Bano olina kusooka okuddamu ekibuuzo kye basoose okubuuza. On a serious note. Olina kubanga oli presenter. Literally presenter. Radio or TV?
kasitoba presenters sifuddeeyo newobeera ku YouTube kasitoba presenter ng'oli wa radio ba TV kyembadde ngamba ababiri okusinga bendowoozaako kuba byange so eno ye wall of fame ewedde emirimu omanyi bungereza eyo waliwo abasambi b'omupiira bebaga nti bebalowooza abagunozezza lakuba nti nze ate saabadde mu context eyo nti agunozezza oba tannagunoza naye eribo bateekayo abagunozezza so kati nze engeri gye siina kapima agunozezza n'atagunozezza kati nze saakitereddewo ate mu mbeera eyo mu byonna ekyadde ekigendererwa kyakyo kufuna ddoboozi limu omanye abantu bano ffe ebintu byaffe bino ebbanga ddene ekimu ku bitusumbuwa twalema okufuna eddoboozi eryawa mu bwegasse obwo so kati wano kyengezaako communicatinga tulina Embazira Tonny tuli wano ku office ye tumukyaliddeko is one of the most celebrated radio personalities mu ggwanga Uganda akola evening drive one of the finest mu ggwanga Uganda of course era nga featuring at one of the best radios of course in the region oba on the land so tugenda kubanga tuwayamuko naye wano ne wali singira ddala si one of the it is the so agenda kubanga atubuulira ensonga nnyingi nnyo abantu abazaalwa e Masaka ono muganda wammwe mwana wammwe muntu wammwe munywanyi wammwe ate nga abantu abawuliriza radio mumuwulira nnyo mu matu gammwe so katuwayemuko naye tulabe ebbanga libadde ddene nnyo nga muŋŋamba tuleetere ku Embazira Tonny here and there I've got messages mpitirivu nnyo ne emails nga mugamba mwagala kumuwuliza weebale nnyo n'omulala gwomusinga okunsaba ye muganda wange Suna Ben era Suna Ben naye insha Allah tujja kuba tumufuna tuwayemuko naye wano bayitawo batya eno bagiyita Stream Live Avenue Avenue wetusinzidde tutebwamu ssente abalusikofi Academy Trainer Tiger wali ku Alwada Mola WAE bano batendeka baristas abakabi ne bamala ne bakunoonyeza n'omulimu ate nga ne mu ggwanga Uganda baguddewo ettabi mu bitundu bya Najjanankumbi awo kusitera ujja okubanga obasanga beekwata buli kimu kitambule bulungi ate nga Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ne China basabaze mali okuva China paka Mombasa munaku 18 beekwata buli kimu kitambule bulungi bakwire ku namba z'essimu z'olaba oba ogende ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF0 ne SF12 omwaliro gw'okubiri kojja okubanga obasanga Extra Digest mugoba nsonga tutunuulira abantu abali celebrated in the fields ez'enjawulo era ng'olwaleero tuzze tutunulire a celebrated radio personality Embazira Tonny tusanze okubala tudde eno munda kati eno wano watuukirwa abagenyi era wekituukidde amina kati ffe abatali bagenyi ate tukolere eno so kati eno munda mu bufunze yentabiro eno gye kiggwera eno ye wabeera ettabbu obusungu yewabeera ki obusungu so tuli ku Extradigestshow mugoba nsonga tukyaliddeko Embazira Tonny era nga tuli wano ku Stream Live Avenue mu bitundu by'e Makindye mu ggwanga Uganda East Africa ku Semazinga wa Africa wansi w'enjuba kati wano wekiggwera wano wekiggwera production waka yenna buli kikula kya kalango wano oba oyagala akalango nga kakubye essama nga amagulu gali mu bbanga wano woobakira amaloboozi n'oyoyoota n'oteekateeka n'osengeka nengattamu ekinyaanya byonna wano so nsanyusa okubalaba neesiimye nnyo okutuulira weewo wano wompadde tuulaawo nange wano wentebenkerera muzaamugula so tuli ku Extradigestshow mugoba nsonga Embazira Tonny ndi faaniwe but sinze nzeka ne bannayuganda bayitirivu nnyo abazze bampereza alhamdulillah waŋŋamba kusimu nti wali ondabyeko physically ongojjeko okundaba ku kifaananyi kituufu era kanziremu nkikubuuze obadde wali ondabyeko physically mbadde nkulaba mu bifaananyi naye leero lwenfunye omukisa ogukulaba physically era nga ndi wasanyu nnyo bayira okulaba era nange leero lwenfunye omukisa ogukulabako physically naye nga eradde emirimu gyo ngigoberera maamu nyoge enkuba etonnya omwami ono
ali so multi-talented. Abantu abaze bamuwuliriza ku radio, I'm sure kyenjogerako mukimanyi era mujja kukanya nange. So, njagala osooke just otusiigire ekifaananyi. Abantu balaba studio bweti, babalowooza radio oba music studio gye barecordingira. Kituufu. Kati wano ebiriwo byonna bifaanana by'osoose okwogera. Naye kati wano nze mu kukola idea yange ntunuulidde obulango. Adverts. Commercial adverts mu mbeera yonna. Akati bano ba radio njagala kukola imaging, TV, kukola biki ebyo, imaging generally. Akati wano bye tukolera wano nti tugezaako okulaba nga tugezaako okuleeta ennyo ebintu ebitabaddewo bingi. Biyinza okuba bibaddewo naye nga si bingi. But ate era bwe tuddayo on an individual basis biyinza okuba tibibeereddeewo ddala. So kati kye tugezaako okukola wano buli kikula kya buli kalanga era ndowooza ne extra digest mugoba nsonga. Tugenda kugikolerayo ebintu wano. Tusoke tufuna akalango ka extra digest mugoba nsonga. Tusoke tufuneyo nga just eddakiika emu yokka nga extra digest mugoba nsonga. So kale katulabe oyagala intro. Njagala intro akatandika akaggulawo ekigula luggi kati giramu wano kati wano wetukolera ennankani. Njagala osooka ompa ekigula luggi kya extra digest mugoba nsonga. Kati wano omanyi bino ebintu buli omu bwabikola bwabimanyi, buli omu alina bwabikola, buli omu alina enkola ye. Tusinga ku kikivaamu kyekisinga obukulu. Kati wano nze nkolera mu bino mulala ali yabikola ayinza ogada ate kati ekyo kiki kyaggudde nga kiddugavu nnyo. Kati fe wakati mu kunoonya omutindo era tusalawo okukozesa bintu bituukana naki na mutindo. N'omutindo kikulu nnyo. Kakati wano kano katukatuume extra digest just kyokka ekyo. Kagateko intro. Kiki nkoze extra digest intro. Kale wagwan kanfuna omundi extra digest mugoba nsonga erinnya eryo. Amina. Nina ekizibu njagala nnyo ebintu ebirungi. Akati buli ndaba ekintu ekirungi emirimu gyonjigoberera bayira. Neyanza nnyo muganda wange alhamdulillah. Ebiseera ebisinga buli ewaba weetaagisiza ensonga njogera era lw'onookola ekitali kituufu ndiba ndi awo essimu njakulaba akasimu kawe oweeka ate kati kino wakikoze otya ogubadde ani atabangudde omukolo. So kaakati lowooza ebintu byange nno bino waliwo abyekoleddemu wano akasalamanga katudde sayidi wano eno. So kati ogenda kunviiramu kaawa kati ne osumulule tumale okufuna wano eddoboozi lino tulabe. Eno ye extra digest mugoba nsonga ne IBRAH Mukasa. Extra digest mugoba nsonga. Okay. Kati awo eddoboozi liyingiddeyo. Eddoboozi limaze okuyingirayo ku lubalama. Tuba tuzaako kyawo. Process eddako. Extra digest. I like the name. Extra digest mugoba nsonga ne IBRAH Mukasa. Eno ye extra digest. Eno ye extra digest mugoba nsonga ne IBRAH Mukasa. Ne extra digest yeka. Extra digest. Yeka. Extra digest mugoba nsonga. Fine. Kati gano gonna tugeetaaga. Kuba gonna ga njawulo. Eno extra digest mugoba nsonga ne IBRAH Mukasa. Then eno ye extra digest mugoba nsonga ne IBRAH Mukasa. Then extra digest. Kati netutandika okugezaako okulyozaayozaako ko bakenfuufu okubako enfuufu. Ne ekituufu kitulowooza nti kyekiri final ekibeera ready to be aired. Ku mpewo. Omulungi atulaba tuli ne Mbazira Tonny ku Stream Live Avenue wano studios ze era nga it is his production house. Ne IBRAH Mukasa.
Byatabuse dda. Byatabuse dda. So kakati mpulira ndowooza nti kati weriri omanyi ate saagala nnyo obusungu nkole bungi. Nkola obungi baba yinza okudduka kati bwani bweri tweriri. Extra Digest mugoba nsonga ne IBRAH Mukasa. So kakati mpulira ndowooza nti awo liri ready okubaako bye tugattamu. Badde mpulira njagala tubeeko ko bwe tugattamuko. Dynafarm mbasangibwa Mackenzie Kololo Plot 19 era nga bano bali mu food supplements, bali mu ddagala nutrition, bali mu mbeera ey'okubanga bakuyoyota bakulabirira bakuteekateeka omubiri gwo ne wabweru w'omubiri gwo. Abakyala n'abaami bw'oyagala okulabika obulungi skin yo babikolako. Almeridian Ventures Limited batwala abantu okuba ekyeyo ekkata ojja kubasanga entindaawo nga bakava ku Hardware World n'oyingirako mundawo Kafene Stage. Almeridian Ventures Limited basangibwa ekkata ne mu Uganda. Kaakano kati bantu kola ki kati wano nze ndi mugezaawo kukifumba kibeere nga kinyumira akiwulira nga nkifunira sound zizendowooza zisobola okutambula nakyo bulungi so that oli bwakiwulira kimuteeka mu mbeera y'ekyo kyagenda okulaba oba okuwulira ku radio ye. Nate nsaba oddemu obuuze ku bannayuganda abatulaba abali mu kutulaba ku Extra Digest mugoba nsonga. I like that name. Thank you so much. Extra Digest. Thank you. Lwakubanga nina ekizibu buli linnya lyendaba actually ne mbanze nga ntambula mu kkubo nendaba ekigambo kati bwe kimpomera mbanze mpulira nkyolowooza mu kalango bwe towulira mba nkyogera mbanga azifu ndi mu kivoisinga wali. So Extra Digest, I like it. Thank you. So first things first, Mbazira Tonny yani naye obudde tunabujja wayibula yolekenga mungi ogenda kubikwata mbifunze bwot malogire bwot bitugge omalobi bawe. So Mbazira Tonny ekisooka byonna ndi muntu nga bbo. Ekyo kikulu nnyo waliwo abeerabira okukigamba abantu. Nze ndi muntu ndi Munnayuganda nga bwe mundaba bwe nti bwe ndi sinayo nnyo bintu birala biri awo bindiko bino bintambulirako byogamba nti oyo obulira omulaba babaayo ky'abantu ebuduuda nedda. Nze just I'm a mere Ugandan. I'm a mere human being. Toyina kakwate mu landslides ebuduuda okubumbuluko kokwaliyo tobimanyi mpulira biwulire tobina kakakwate so mawulire so just wendi bwe nti sirina nnyo kyanjawulo kitali kya buntu nze ndi bubezi just muntu just yasalawo mu byonna ebyali mu nsi muno neŋŋanze ngenda kukwata wano era nenkwata awo bwentu. Ndi mu mawulire mu majidde abatulaba bwe twogera amawulire bamanyi gali ga mwasibye muti abannaffe abatuwuliriza amanya nedde nze balunabba mubeere eyo so naye nga omulimu gwaffe gwe tulimu gwonna tukigattamu tukiyita mawulire kubanga era gaba mawulire bwe kiri. Tweyanza nnyo tweyanzege bannayuganda abatulaba balyagadde okumanya of course waliwo ebintu abantu ebibuuzo bye beebuuza. Mbazira Tonny azaalwa ku kyalo ki, yakulira wa, yasomera wa, ki-inspiringa abasoma naawe, ki-inspiringa n'abo, ki-motivatinga abasoma naawe ne ki-inspiringa abo abali mu kusoma nti nabo luliba olwo ne batuuka w'oba otuuse. Nze maife batujerega nnyo naye nga ate baba balowooza batujerega naye nga boogera ekituufu tuli be Masaka ekyo kitu olaba bwosese ekintu ekyo munne simanyi mukirekera awo abaye kinseseza endeeta gy'okireeseemu ndoge mazima osose n'okisabika ng'omusajja Omuganda amiina ate akolebwa Ssaabasajja amiina. so kati ffe abasinga bakitwalamu mu mbeera yakutujerega naye nga ate baba batubuulira amazima kibeera nga IBRAH nagamba mbo era wana Mukasa ono mbanga njogedde na kituufu kuba gwe Mukasa bwe kiri. So kati nze ndiwe Masaka and I'm so proud. That is very good. Kubanga Masaka eyo ogiraba bana kugamba ngo bana lingamba ni Masaka eyo ebintu bingi nnyo byesalirawo eggwanga lino wakingamba ku ssimu nakigamba ku ssimu Masaka eyo bingi nnyo ekigambo Masaka ezenyo kuto omukaaga ezo alla zivenako. So nze ndiwe Masaka Masaka eyo gye tukulidde gye batuzaala wakanze mu kyalo waffe bayitayo Bugabira era ndi wa mukisa ku bantu 10 abamanyi ekigambo Mbazira Tonny ne watonda banku ningo omanyi Mbazira Tonny ku bantu 10 kuliko abantu nga 45 bamanyi ekigambo Bugabira. That is very good. Kozi nkyogera nnyo ekisusse eso kati nze ewaka ye Bugabira okutuuka e Bugabira
bwotuuke Masaka mu tawuni nkakasa abasinga bamanyi ku ssaza kati ku ssaza awo ali ku ssaza wa Kabibi wali ekitebe kya Masaka district headquarters we ziri kati ffe twakulawe tuyitaawo nga tuyitaawo oyigira ati nga Mwami Ssempijja bamulanga kyayingira ogira bwoti ogira bwoti waliwo n'olumu n'abakuumi be nabaguzaako kasooli kati ndi w'amaanyi mwaka kyogo ate nno byaddi bamulanga Ssempijja abadde ddi chairman wa Masaka joli abalamu wabanga sidde kubanga Mwami Ssempijja oyo kujja kuba chairman yadda mu bigere bya mwami bamuyitanga John Mary Kasozi John Mary Kasozi yafa 2005 kati olaba kyegamba nti ate agenda okufa nga takyali yali yawummula dda actually oyo mwami John Mary Kasozi wakukyala obugabira era kwe bamuziika so kati olaba ebiseera kati byenyumya biri gobala 2 awo twali baana naye nga bw'omanyi era omwana ng'otandise okulaba alaba agiraagira ennanga atandise okulabika nga ina direction gy'agenda so kati bwe tuli ebugabira y'ewaka actually okuva ku ssaza okutuuka ebugabira boda atutwalirangawo nga twalinnyanga olumu basi byabanga bya buli kadde olumu ng'oba onyigako bwoti nolaba nti mweguli n'ogamba ngenze nga tekikwetagisa na kunyigako bw'oba olina okukumbawo so kakati ye bugabira awo waka oluva ku ssaza odda Kiyimbwe oluva Ekiyimbwe odda mu Ndegeya ate Ndegeya ali mu luka gw'ebugabira kati bugabira mu luka gulimu ebyalo bingi naye ng'era waliwo n'ekyalo particularly kye bayita bugabira byonna biri awo wamu so n'osomera ku masomero ki ye waka ku Ndegeya CU awo Church of Uganda ffe bamaanyi baawo abavubuka abatagambwangako bayire nayisewo neggulo ku Ndegeya CU awo ebyana byali jeredanga sewo kati walingawo ekigundi kihoolo bakubirangawo endongo nga bayitawo ku Bush House kati ebyana byo wakati mu kutujerega nga byagala manyi ebintu bizibu buli ekintu lwo kibeerako n'owulira nga ng'olina that sense of belonging kiba kikuluma omuntu bwagezako kityoboolo olumwa kati twalina mu Ndegeya waliwo amasomero 2 waliwo Ndegeya St Bruno eyambala bbulu by the way bano bakazi be Bashiru Mbazira gye baalinga basomerako yo negundi uno owebukoma Nsimbi kati Kayemba solo Kayemba solo naye yasomerawo ku Ndegeya eri St Bruno lwakuba nti ate bo mabegako kati bo sife kati ffe twagenda okugiraagira nga tebakyajja nayo so kati ku St Bruno kati ebyana byayo nga bijerega essomero lyaffe nga bituyita bali abaana b'oku bushi otegedde nga basalako kati on top of all this nga bituuka n'ekigambo bushi okubanga bikyogera bubi mu kutulumya nga birebye ab'oku bushi kati ng'owulirira ddala bubi so kati byebyo kati then secondary Masaka Academy essomero liri awo nga ku ambiance awo obaze endongo zino awo mwasomanga endongo etujja kale engeri gye byabanga ebyemisana naye era nga oluusi twayitangayoko ku weekend kati nitugeze ku masomero wabayo oluusi babeere nabayita ku Lwomukaaga kadanke awo kwambi yansuuli ekintu kitujja nolira nga oyagala okuyitawo toyitawo kale era nga bw'oyitayo wakiri nga kwambi yansi bw'oyitawo ng'ate bw'ojja ku ssaza ku Losiko toyitawo kubanga ate weeba ya wabweru kati awo tabbo wejjira awo so kati ku Masaka Academy gye nali ku secondary gye nawangaalira n'emyaka gyonna 6 bw'oveeyo waddawa kati okuvaawo sya tuyingira ekibuga Masaka mutandika obulamu tutandika obulamu Masaka otandikira wa ng'olwoyingidde ekibuga otandikira wa kati watuli mu vaaka ya senior 6 kakati olaba kangubuulireko kino ekintu oseke okuvaawo okujjira ddala kati bala ebimu bisesa ebimu bwe mbikunyumiza biwulikika nga ebitayunga naye nga bituufu kubanga kati gwe bala okuvaawo ne tutandika ninzija mu kibuga Masaka waliwo awo bayitawo ku Buddu Guest House by the way natuusewo neggulo wayiseewoko ngendawo sizibogenda Masaka ne situukawo munda oba wabweru waayo tuukawo ku Buddu Guest House obeerako wabweru oba munda ebiseera bisinga mbeera munda ne mbeererayo mu kiti kirala si ekyo ky'oyinza okulowooza so kati ku Buddu Guest House nenzija ne ntandika okubeerawo waliwo omukyala bambi yandeetawo omukyala oyo mwagala nnyo lwakuba ndwawo mulaba mamuyita Nambuusi Grace yantumya nanzija ebugabira nenzija ntandika okukola ku Buddu Guest House awo ng'olwokola ki mukundeeta
nalinze kola gonna oguliwo yeye yali asalawo kikye nno kola kati nambuusa oyo yali mukwano gwange kuva mu kyalo nenga bwomanyi nga tetuliyo ba mu age group yemu nga yakuzeemukko naye nga njagala olwa namwefasanga nnyo kuba kati nga mwagala nambuusi erinnya definitely anti lya nnyonyi kati nalina ekizibu ekyo paka kati mbukulu ebiseera bisinga buli omuntu alina erinnya ly'ekika kyange mpulira ntandika okufuna strong attachment ku ye gye sirimanyina gyeva kati nambuusa oyo kati ndoza namulabikira nataliwo ndoza ngambye akaana kano leka kanjagala nnyo bambi nakola the needful era njagala okutegeeza ekintu ekyo yakola saakitwala for granted paka olwaleero yenza olwaleero lwekyo kubanga life yonna esinga okutandika okuyiriba kati nga tuvudde mu life y'essomero biri okyalowoozoddeyo eka osanga bafumbye okutandika life ey'omuntu omukulu gitandikira ku Buddu guest house era ku Buddu guest house awo nayigirawo ebintu bingi wali okola ki ku guest house awo ekibuuzo ekyo guest house awo mainly bandeeta kubeera ku reception kati bwe nduuka ku reception wali nentandika okubanga nali ekisooka byonna nali nyingidde mu life empya gye saamanyiira kati wakati mu kubeera nali nyingiridde life empya gye saamanyiira nentandika okulaba ebintu bingi ebimu ku bye nalinga ndowooza bye nalinga nfumiitiriza manyi nina ekizibu nze okuva mu buto nga nina ebintu nze byenziraawo nendowooza nga ndinzekka ebimu neneefunira ansa ezange n'okomaawo nenkomaawo oluusi nefuna ansa nenkyongerayo munda munze angenda nkifollowinga yadde nga sina gwe mbuulidde kati nina ebintu bingi nnyo bye nalabanga ekimu ku byasinganga okuntabulanga obudde bwe twava ku ssomero nayitanga ku loscope abaawo nga ndabawo emipiira ku DSTV kati nga ntandika okufumiitiriza emipiira enjuba gijjawa givaawa gituuka gitya wano kati era nga ndi nnyo wa mupiira nga ntandika okufumiitiriza for no good reason ninga mpulira mbu njagala mmanyi kati oluusi nga ndaalira nawo ssebo netukukuddeka nga buyisi nga ndi awo ndaba mipiira nga nsobola okusanga obusanzi replay nentuuza nenjiraba kakati bwe ntuuka ku Buddu guest house bannange nsangawo DSTV awali tosobola kuvaawo kakati ate we nali ntuula eyalinga nga reception yaawo amazima amatuufu galiryo oba ndanga ebimu bijabyulikanga bitali bituufu ngate bituufu nga reception yaawo ate teri wano mu maaso watuukirwa kati nga wano mu maaso of course bbaala kimeeza ndowooza mu African Traditional Society yali badde reception naye ate eri yali mmanju kati nga bw'otuuka wano nga bakulagirira eri nojja nonsangayo nga ntudde yo nga tewali TV kyokka nga eri wano ate wootatuula kati nentandika nzo nembeera nnyo active mu bintu bingi nnyo ebyenkwatako nebitankwatako kati nenga kyenjagala okucreatinga nga njagala nti ne baba bansanze eri neme kubeera questionable in any way lwaki oli eno kati nze neneefuulanga nnyo active era mwattu nensucceedinga mu kintu kyange ekyo nentuuka nekwexit yokuba nga eri sikyabeererayo ddala nga nsinga kwetalira eno ewali byenkola ki obeere relevant wano otegedde nnyo ensonga yange kakati nentandika ngirawo kati nga manye kati waliwo emipiira leero Premier League wali yani nti Arsenal Blackburn mani ogundi kati ebintu ebyo nga ntuuka nembiwanulako ku DSTV obiwandiika nangenda nembajjisa akabaawo ka Blackburn ku woteri y'abasajja nobajjisa akabaawo. I was so innovative kati nga ebintu bisinga nekanga nga byenjiyiza mwattu nga bikola so wabajisa akabaawo nofuna ennoni nenkasiga black bulungi nenfuna ennoni notandika okugibawandiikirako nesaawa nentandika okuba nga nteekako Premier League this weekend nensazaako obulayini wansi Saturday nensazaawo wansi nenteekawo ale kick-off by the way ebintu ebimwattu gyentandikira okubiyigira kakati nga mu byonna kyensinga okwagala nga njagala kuweza bintu byenkolaawo kwegamba oyagala kubeera busy ng'oli occupied nali nnoonya relevance by all means possible kasitamba nsina bwe nkosezza olabye tewaliwo yali abikola kati era mu kukola ekyo ne kireeta n'embeera y'okubanga abantu basportingawo ng'ewantu osobola okulabirwa omupiira olwakabaawo kali n'ennoni bye wawandiikanga ekintu ekyo nakikolera ebbanga era
nentuza ne madam kama wafu omukyala nga tumuyita madam era omukyala oyo bambi gyali muyita maama byaddala ne ku ssimu twogera ne mugamba nalandi kumuyita maama kati nga bino ebyobukulu ng'otandise okutegeera ennyo ng'olaba kyosobola omukolera naye lulinga tumuyita madamu ga madamu kati lwaki situgira wano netubeera nga omupiira tugusolooza kati ate yali mukyala munna bizinesi totumye weesitukidde tosalaga guno ogwana guno twandibaamu amagezi munnange ng'ogwokusolooza omupiira ati bagumpa olwo ng'obajjako meka mpiira gwa 10 anti kati gwali badde kale gukkakkamukko nejjukira ogulabira mu kifo kiri executive teryakulinnya otula mu katebe ko screens nnene zaaliwo 2 n'atuuka ne wabweru n'ateekayo mu kasiisira ke wabweru ne bafuna TV ne bateekayo ng'ekintu kigaziye bulungi nnyo mu mbeera ey'omupiira mukangaako ke nali njagala okunyweza munnange nekikola ne kibeera kati n'embeera mu life eyo ne tubeerawo naye nga bw'omanyi eyo nayigirawo ebintu bingi mwalimu okukola emirimu okuyiga ekwatagana n'abantu so many people bandaba mu budde obwo bangi nnyo era olwaleero obeerawo nakubira jajja bannaye nkujjukira Mbazira mu mbeera eyawo ku Buddu guest house wali osasulwa ssente mmeka omwezi gw'omuyiiya bw'atyo ssente zaali nnyingi ebiseera ebyo oba kati sifuddeeyo nakati ziyinza okuba nnyingi nali nfuna emitwalo gyange 8 gwomanyi munaye yakava mu kyalo gwe emitwalo 8 ogimanyi nga basobola nozikuwa n'onoonya ekyo zikolamu nga tokiraba mitwalo 8 olwo ng'osulawa awo olyawa awo onaabirawa awo kati awo buli kimu baali bakuwa nnyingi 8 ng'osulawo olyawo okyusizaawo engoye onaabiraawo byokka bye nakolanga so waleyagala okolejo ekirala ali ndabyotalizo bibala nendaba gyolaga okyusizaawo so Buddu guest house awo nembeerawo ge mazima kati mukubeerawo mukuve obudde bwange bwonna eri emabega nze nabeera pulizenta nga ndibugabira nga ndi pulizenta kuki nze ngoweereza kuki era baani nga weeweereza kale ate mukuweereza naweerezanga bantu gwe kyoba omanya nze mu buto bwange Childhood yange nabeera nnyo nga bw'oba olina kyonjagaza kyoyagala nkukolere ngaoga nti bino byana bya mputtu naye ng'oyagala ekyana ekyo kikukolere nze gwe baako ekintu kyonna kyondireetingako nga kirimu olupurezenta kale kimpite hello mwana ayagala purezenta nga nja kukola emirimu nfumuule n'enfuufu nga mpulira nkyagala okukimpita okukiba n'okundowozesa obulowoozesa nti nsobola okukiba mu wiiki ejja ng'oba oyinza okunkozesa byonna byolabye kubanga wali nkiwulira nga nkyagala era ekintu ndowooza kyekyanyambako nnyo n'okubeera nayagalanga nnyo okumanya ebitankwatako kyekiri kyegambye wali ku kyomupiira nga njagala nnyo okumanya ebyetaagisa n'ebiteetaagisa at times. Wazuula otya nti omupiira guno guva Bulaaya ne gujja mu Afirika? Kati olwo nga ndi ku Buddu guest house nakolanga okunoonyereza kwange mu mpola buli nafunanga gwenda basikwatiddwa nnyo nsonyi nga mwekalizaamu obukosi nga tosobola kubuuza bonna ng'olina okusigazaamu okutomera oyinza okugwa kwanakujerega nakikutamya kati nze nga nfuna gwe ndowooza amanyi nti nkyali mujega naakajja nga mwekalizaamu naye owaayo omupiira guno bigira bitya kubanga tendaba wanulo ndaba nga ate mbuli agamba ate bagende basasule ssente zaaki era zigenda waani so nembimanya byambonyabonya nnyo okubifuna okumbeera okumpi so nembifuna bwe nabifuna nembifuna nnyo nembimanya nnyo nembitegeera nnyo ekintu kya ssaawa kino ku lubaawo wawandiikangako ssaawa mu 24 hours oba mu 12-hour clock. Kakati nze nabimanyanga baziwandiikanga mu 24 hour of course kati nze nga nzikonvatinga ate ntuufu kubanga ku gundi okwo bwewanyiganga oba kyokka ekiwunyisa ate kati sikyabikeberera okwo obudde oba n'okuba kati intaneti tusiiba nayo buli ddakiika so naye nga luli nabikeberanga n'okebera n'onyiga info ne kaleeta Saturday fixtures n'onyiga n'oscrollinga n'okkirira n'ebiraba buli n'omupiira gye gunaabeera ekisaawe bwe biti ebyo and by the way eryo lyali ssomero ddamba kubanga ebintu ebyo nze ne sports okumutegeera
okutuuka okubanga mumanyi ne ku radio nga nsobola okumukola obudde obwo bwa traininga nnyo. Extra Digest mugoba nsonga tulina Embazira Tonny tuli ku Stream Live Avenue wano ku studios ze oba offices ze Makindye wetumusanze tuwaya muko naye. Program enetebwa mu center abasanikago shipping company abasangibwa ku IBRAH Park Kizimbe 14 Plaza SF Zone SF12 kojja okubanga basanga mwaliro gw'okubiri naye nga mu mbeera eriwo okuteteganyizibwa entambula olw'obulwadde buno lumima mawuggwe ngukubiriza ekintu kimu ky'olina okukola kwata essimu bakubire obakosa WhatsApp baweereza obubaka ojja kubanga oyogerezeganya nabo bano bagenda kusaabaliza emaali okuva China paka Mombasa nkiddamu era nyongera okutegeeza teba operatingira ku Facebook bakubire essimu obabuulire wooli obabuulire gwani era naki kyoyagala ku Facebook ojja kusangayo bafere abali genuine tojja kubasangayo eyo so yenna agenda ku Facebook ne bakufera tokuba omulango batokuba enduulu nti banfeze ku Facebook Sankago teriyo. Atenga aba Roscoe Academy trainer Tiger baguddewe tabi wano enaja nankumbi ku Stera nga bano batendeka ba baristas abakabi ate at the same time bamala okutendeka bakuwa omulimu batunda coffee machines baz servicinga bana nezokupangisa bekwate buli kimu kitambule bulungi tulina Embazira Tonny tuwaya muko naye njagala tutunulire wasanga buzibu kingo okola ku Buddu guest house what was your biggest challenge? Waliwo lumu the biggest challenge waliwo lumu waliwo omwami yasulawo ko yali muzungu yasulawo ebintu bye ne bibula ebintu bye ne bibula temwalina kamera naawe biseera tibino lwaki biwanvu ya nnyo tibino lwaki biwanvu ya ebintu bya muzungu byabula nga mwali yebase obanga yebulunguluddemu okusinziira kunoonyereza okwakolebwa kyensobola okujjukira final findings zalaganga ye kennyini omuzungu teyali kiriya yali muyayeyaye oluvannyuma naye nga poliisi yajjaawo nze nga sirabanga na poliisi kujjanga scenario njirimu so it was really terrible naye byamala ne bitereera bakutwala okukola statement era n'ogikola emikono bagitwala gitalira ntonda nando batwala butwazi twagenda bugenzi batwala in a humble way nga tewaliwo nnyo okusasamaza kuli awo temwatukako ku ddala lyakujja mu misipi nangatto kala era katonda abadde akyanyambye nsaba katonda ekyo akigira akitadde wala amina nti twagenda ekirungi n'abamu ku basirikale be baleeta ate be bajjangawo era okulaba omupiira nga banjagala nnyo nze nali kika kya mwana ayagalika kati nze nga mu yonna nze bwe namanyanga nti IBRAH alina kyenkwetaaza kale ne bwe nakiraba nga nina kikwetaaza mu gw'omwenda nga nkulabe mu gwa musanvu nze ntandika kati okutegeka kati tugenda okutuuka mu September oyanja mikono nti owaye nga olwona olumu nga seetaaga na kwanja mikono nga olina okuŋŋamba owange oluddewo so kati abamu ku basirikale abo bajjangawo awo nga balaba omupiira kati nga bamanyi kati Embazira Tonny kati ate nga nina ekizibu ng'erinnya yange ndikusiiga naye oba tolimanyi ng'olina oddimanya ovaawo what's your name Embazira Tonny nga yazze dda oyinza nogaa kigambo kimu so kati nga bamanyi ne tugenda mu mbeera eyo nga mbutuufu yadde twali tugenda kale naye nga mpulira nze ndi okay mutima gwowe nga mpulira buli kimu kiri okay so ne biggwa naye nga omuzungu yennyini oyo abasulawo ku olwo yali ayinamu ebitagenda bulungi era baamaliriza bamusibi aleka yali ayagala kubbiikiriza so ekyo kyekintu ebimu ku byasinga okukosa scenario yali amaanyi nnyo kyekyasinga okusanyusa mu biseera byo ng'okola ku Buddu guest house nga nkola ku Buddu best moment mu byonna nafuna omukisa ogwagalwa nali njagalwa okuva mbakama bange ne benkola nabo kikulu nnyo ekyo nali ndi awo nga osobola okunnoonyako omutawaana ne gubula nga nze kubanga ajjukira nti bye bandeeta okukola natuuka nembanga fine nga ebimu nga ntuuka nembikola naye nenkoleramu n'ebyabalala kati nga mu buli mbeera okubaawo kwange okubaawo nga ndi mulamu sirwadde nga kimala okuba nti emirimu gijja kutambula oba mu department kyoba kwaggulu kugenda kusiima Buddu guest house wakolawo emyaka emeka kati naliwo gwe lowooza okuva 2005 awo tujja tuba tuyingira 2007 nga atandika omuzimu gwa radio ne guŋŋamba
tosobola kufuna radio ng'ate okola mu bino tosobola. Ebbanga lye wabeera ku Buddu Guest House waliwo time abakulu gye baatuuka ne bagamba nti tukwongeze ku musaala okuva ku mitwalo 8. nali sisaanidde wangi nali sisaana lwaki nali muto nga sina kyazikoza gemazima amanyi kwe tumwagala kubeera honest nali sisaana kati nzitwale wange mpangisa ngula mmere kati nga kyensobola kyokka waliwo akasimu awo akazi and by the way obudde era we nafunya n'essimu yange yasooka MTN Serotero Airtel Zaini yali UTN Zaini kwe namba yange kokubye ya 552 ye namba yasookera ddala yali Zaini eyo yali Zaini by then I think kati yali from Serotero to Zaini to Airtel kati Zaini then neryoka ejjamu Airtel kati by then yali Zaini kati wenjifuniraawo nembeera awo ali netuukaawo ndoza nengwa nga oga nti omuyimbi yagwa kataawo nengwamukaawo esimu nembanga sikyagi naye nga layini gikolaki simu yabaaki esimu sijjukira akasimu ako waliwo awo wabweru nga ku Buddu Guest House naye wabweru awo waliwo omuvubuka ali musiraamu nga alina edduuka nakatwalawo kukakyaginga mulyo ne gukayitamu ne bakabba ne layini ne bagirekawo kali kasimu kalinga nga kaya ka screen ya blue nenge eno ka silver baba kaitanga mo babiki beka tebekali so salu katereyo salu katero ndo nkadde nnyo nkivuze nkuyisizaawo ututte nnyo bego mpisizeewa sente zino bw'obojjukira omusala gwo gwasokera ddala wagukolamu ki emitwalo gino 8 kakati amazima gali nti nga situtemyetemye musaala kigwe nakolamu ki sente nazoonoonanga biki ebyazitwalanga kakati nze ng'omuntu ng'ovuddemu ekyo kyonna nga tovudde mu mbeera eyo nti nali muto ebisinga mbikoza buto naye ndimu olugabanguzo kono gulebera generally ndimu olugabanguzo ensawo zonna temuli misota nga ayino kitabula nnyo so kakati mu kubeeramu n'olugabanguzo kakati olwaleero luno nsobola okugabira nga njagadde nga netegeeredde naye ate bwe kati eyo embeera gye nkugambye ate beegattako omwana akyali omuto ayakava mu kyalo nga ndimu that excitement sente nziraba bazimpa nezibeera waawo kati nga okujjawo embanda byowengatta ayitawo kuba iri mu kibuga saagendangayo nnyo simanyiyo nnyo saagala nnyo okwegeziwaza kati nga nninda bayitawo kaawo mpale kisaati ekimasaamasaawo kati ngaera ziggweramu ebyo kati bano banjagala kumpola ngamba wa lusi tebazizizza so bwebityo bisente bwe nazispendinganga mu budde obwo nga ndaba nnyingi ekifo wali kifo kisanyukirwamu okwali ebisulo n'awaliirwa essente di lwe wafunamu akadde naawe ogendako mu bisulo byawo okwesanyusaamu saakafunako saakafunako oba ekibuuzo tekitegerekese ekibuuzo kitegedde nnyo kireke naye saafunako kadde ako olw'ensonga gy'oba otuwa twabeerangawo nnyo kati ebisinga natuuka nembimanyiira so nga ayi ne mu budde buli nga sinnabimanyiira kati waate nali mutiitiizi kati ate bwe natuuka nemmanyiira nentandika birabanga bya bulijjo then ekirala okuva nga ndi waka nali yadde nalinamu ekika ky'obusiru omanyi obusiru buno nagenda nkula bwagenda nawo bukendeera kati nengenda nga nyongera okugenda nga makiwalinga mu bwongo n'ebirala ebiringanga ebyo nejjukizanga nnyo nti ndi munaku omuganda agamba akajja obunaku kakati ekyo kigambo kyantaasanga nnyo okukola ebintu bingi paka olwaleero kyekigambo nkyejjukiza nnyo kati kiŋŋaana okukola ebintu bingi abavubuka abali mu mbeera mwe tuli bye bakola nze sibikola Extra Digest mugoba nsonga wano wotulabira tuli mu studio ekola bulango obwa audio bakola n'obulango bwa video era nga studio eno ye office y'omwami ono Mbazira Tonnny bagise Stream Live Avenue waliwo nno nekyota nabagamba eslogani yaffe egamba 120% production otidde njagala kutumira ku muganda wange mwenna masaka Idris Lukwago ng'ava mu bitundu by'ekinoni ekinoni mu lwengo andi batwawukanako kati so Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo
Kikirwa kyosese. Osekedde 120% production. Oi. Fe tukuze batusomesa badulaga percentage rated out of 100. Ne 120? Yeah. Area bunomo. Kituufu. Hadi era na services ofuna wano. Siza bulijjo. Nsukulumu. So kye 12. Kakati kubanga tugweranga bwokyogedde bwe waligenze wantu walagamba ne munkolere 10 ku 10 njagala nga mutindo gutukidde. But for us what we do tukuwa beyond your expectations. 12. Okitegedde ate nga bo sanze bulungi la vibe kweri. Ne 15 okiyingira. Wanje. So kati byebyo. So tuli naye tumukyaliddeko tuwayemuko naye. Of course bana babera ku radio ebiseera ebisinga mubawulira naye nga mwagala okubalaba n'okumanya bakola batya ebintu byabwe. Omwami ono akola ku radio ya CBS FM ebulange Mengo era nga twasazeewo tumunoonye yabeene ebintu byerabirayo nnyo IBRAH radio yabeene Ssaabasajja Kabaka era nga eri 80 andi ziri 2 okola ku zombi nali nkozeeyo naye era olunaku bwe lukya kuba ne ku 88 nali ngenzeeyo enfunda eziwera 89 kanonyeze 8 emmanduso okuva eri ku Buddugeesthausi nze bwenti kati nze mbaawo you don't settle for less kati gwolaba kyonkozesa. So tumukyaliddeko tuwayamuko naye bwe tunaaviira wano ojja kubanga otegedde era nga omwana omuto oba omuvubuka ali yakola oba asoma bano tubaleeta basically to inspire you at the end of the day oveewo nga olina kyoyize osobole okubanga omanya nti obulamu si bwangu ate omuntu okutuuka waba atuuse aba ayise mu bingi nnyo. Njagala tutunuulire ova otya ku Buddu Guest House era waddawa but before that njagala kujjukiza mba Uganda akantu katini nnyo nti abadde Ina Farm basangibwa Kololao Mackenzie plot 19 era nga bano batunda ba distributor era ba importers ba natural products eziri organic bano badiringa mu supplements ezakabi bayina kye bayita consultation about health, consultation about nutrition. Gendayo obintu tulya naye nga okera ku makya n'obeera nga buli kiseera buli lwolya ogamba nina allergy. Gendayo bakupime bakebere bakubulire omubiri gwo gwanidde kulya kiki ekibulamu kiki olina okulya. Era nga nkugamba nti bano tebakoma okwo ku kyakukola ku kyakubyandya wabula nga bayoyota n'ensusuzo abaami n'abakyala ate ng'era still bafa nnyo ne ku nsonga z'ekisenge abaami n'abakyala as well. Ogendayo omukyala ng'olina kyoweetaaga ne bakubuulira n'omwami ne bakukolako. Ate nga baganda baffe aba Al Meridian Ventures Limited bano bajja kutwala okuba ekyeyo mu bitundu by'Ekata era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti beekwate basangibwa ntindaawo nga wakava ku Hardware World ku Kafene stage n'oyingirako mundaawo ku hampu kati nnyo ojja okuba nga obasanga munnayuganda awangalire Ekata ng'onoonya mulimu Al Meridian bakubire namba y'essimu naawe awangalire Uganda ng'onoonya mulimu kwatagane Al Meridian Ventures badiringa mu kuvuga trucks bajja kufunira omulimu wa security bajja kufunira omulimu mirimu mingi nnyo so beekwate tulina Embazira Tonny tuwayamuko naye ova otya ku Buddu Guest House era waddawa ku Buddu Guest House wenvaawo ng'omutima guŋŋambye mbu nange ng'omutima gugamba radio omutima guŋŋamba nti bw'onooba wano togenda kufuna radio ng'omutima era guŋŋamba nti bw'onoobira biyinza okukubuzaabuza n'osigala mu bino paka lw'olifa nengoberera omutima gye gwaŋŋamba nenva ku Buddu Guest House nga simanyi gye ndaga mu bumpimpi weewummuza neegoba naye nga ne bwe neegoba nga sina yadde nga nti nawaliwo empangisiza akayumba wendaga kubanga wali olina woosula of course kakati nenyingira ekibuga Kampala Masaka nkozi Masaka si kibuga sebo taata kisaba nkojjukize Masaka kibuga site kati site no yesebo noyingira Masaka mu kibuga nyingira ekibuga olwo watuukirawo Masaka mu kibuga ne Buddu Guest House eri mu kibuga naye nga boga ekiŋŋambisiza ne nyingira ekibuga nti nali sikyalina wendi
Kyebayita okutandika obulamu. Definitely. Ndoza twali tuyingira 2000 oba 7 ng'atandikawo. Kati nentandika okuzuba. Abavubuka b'omulembe guno okuzuba. N'otandika okufata ebbala. Okufata ebbala. Naye ebintu bizibu. Era kivula ngamba nnyo abantu kati abalina emirimu. Bw'oba olina wooli ekibuga osobola okulaba nga kinene. Naye nga tolina wooli. Kifunda bweki. Anti kalate Masaka eyaffe. Mu ddakiika 3 oba ogyetoolodde n'oddamu n'osanga omuntu gwe wasanze ng'akyakulaba ekipale ky'oyambadde kyekyo n'ekisaati. So obula weebulankanyiza paka obudde okuziba. Naye nabeera mu mbeera eyo okumala ebbanga. Wakati mu mbeera eyo natandika okulowooza ngamba lwaki sigendako ku radio buddu eno. Olwo ng'osula wa olya ki? Kakati olw'okusula n'ebyokulya byabanga buli lunaku olwakya nga kwolwo lwe nnina okutetenkanya wa we nnaasula kyokka ate njagala okutegeeza saasulako ku street. Buli lunaku bwabeeranga nalwo buli lunaku nafunanga wensula. Enjala yo kale oluusi byagaananga oluusi n'ogisula oba n'ogisiiba naye okusula saasulako ku street saasulako wabweru. Nolwe nnyinza okugamba lwe nasulako ko wabweru kale era waakiri nasula mu kisaakaate. Nga waggulu kibikke nga si kibikke. Nga waggulu kibikke. So nabeeranga mu mbeera eyo n'enjiriba n'ogira bw'oti n'ogenda n'obaako gw'ofata kati nze mu byonna Katonda kasita yakumpanga bw'oti n'ontunula mu maaso ne twogerezeganya. Ng'oyawedde. Ng'oba owedde kubanga nga bwe naggayo nali nina characters ezaagalika. Ekyo Katonda yali akinnyamba nga bwe nkugwako mu mbeera yonna nga toyinza kundekawo nsanze. So neeyambisa embeera eyo naye waliwo bambi omulenzi gwe nzijukira omulenzi we bamuyita Brian. Brian oyo yabeerangawo ku Magemba and Sons e Masaka era ku Magemba and Sons awo ntera nnyo okugendawokko. Tumuyita muko Magembe. Nisimanyi lwaki bamuyita muko nabya bamuyita kati nga bumanyi ogenze mu society nawe otandikirawo. So awantu awo mu area awo nawangaalirawo nnyo nga nzijawo waliwo gayi bamuyita Brian giraba oti ng'alina omuzigo gwasuleyo waggulu. So by then nzijukira waggulu eyo ne tomusange kayinja nga gyasula kula CBS okitegedde. So kati waggulu eyo nasulayo ebbanga eriwera naye nga bw'omanyi Brian yali muvubuka ate omuvubuka bimanyi kati nga okusinga tweyagalirangayo nnyo ng'aliyo yekka. Akati wabanga olwo wagendanga oluusi osibyeyo iribozo okooye ssebo senkulu okooye kati otuuka nga Brian munnange ng'obavuuse balongo ng'eradde. So kati nga olina okweyiyamu ate awo kale omanyi okutandika okuyiyiza omusaawe mu kitundu akawungeezi okutandika okuyiribawo n'osula. So byali bingi naye nga Brian mwebaza kubanga yampanga ekyanya nga tasoose na kumanya wa gyenva ndi waawa nga mmanyi mannya g'amannya agange buli muntu yamumanyanga nga MBAZIRA TONNY. So nembeera nga mbeerayo nenvaayo ku makya n'ovaayo n'oyiriba n'ogira bw'oti naye nga mu byonna nabonaabonanga naye nga mpulira nga nsuubiza omwoyo gwange one day kyenjagala nja kukiba. Nzijukira mu nnaku ezo nalina n'egundi nalina ekibaasa ekyakaki kati nga nfuna obudde nenfuna peeni nentandika okuwandiika stories eziri mu current affairs nga ninganga azifulina gye nzitwala kumbe zikomaawo nga bikomaawo mbiwandiikidde nga mbiwandiika ebyo bya music nempandika sports omutendesi wa Arsenal Venga agambye Kolotule bw'atakyuse mu mutindo nga mbiwandiika nga bibeera waawe era nga ndowooza nga nomala ofuna omuntu najja n'angwikiriza ekibaasa ekyo n'akibikkula n'asoma ng'asobola okugamba ndowooza nti naye omuntu no bakola ku radio ki bakola ku TV ki naye nga byonna nabikozanga kuyaayaana nga okuyaayaana nalina kungi definitely. So kakati nempulira nga ebintu ebyo saagala bikome mu mbeera eyo ya kubiyaayaanira kubiyaayaaniza mpulira njagala bitaninga into reality. Kati mentandika okugenda ngaeyo ku radio buddu nga ngendayo ssebo nga nze mpulira ssebo gye nali njagala n'okutandikira ku radio buddu nga nze mpulira njeewulira byennyumya ebyo bya 2007 nali ndowooza mpeza buweza 20 years 2007. Okay. Kati
nga nze mpulira njagala buddwawo bakakase nti nsinzibu kati bengenda waawo waliwo omwami yawe Habati Kabanda ali Kampala wano kati ali kubukedde famma kati nga bwengenda we mwewubako njagala yakolanga morning show bagiyita Serukeera era ekyaliyo njagala manjokola ku radio kati kisooka byonna nali muto ebyaddala ng'okusoma mazina nga ndi muto bw'omugamba yakuddamu ki kati mami yawe Kabanda namwewubako enfunda eziwera era ndowooza njagala okutegeeza kutuuka okuba gwawera omwaka nga neewubawo ku buddu ekisooka nali mmanyi weeri weesangibwa kubanga twayitanga mu tawuni nga tuzze okutunda kasooli kati nga mmanyiiwo nga n'ekipande ku mulyango weekiri kati ntandika okugenda neewubawo ndowooza nembatama ekiyitirira nekisukka kati walingawo omuwala ku reception omuwala oyo mukwano gwange bamuyita Agnes Nancha kati ndowooza naye natuuka n'akafuuka abadde ki tatuyoola ebigere oba kati Agnes Nancha ninalwe nagendawo naŋŋamba mpo manager taliwo kuba Kabanda yali programs manager by then manager taliyo naye oba ndowooza oba omukubire ku ssimu kati nze wagamba essimu nga n'essimu sigirina nina layini yange weeriyo naye nga n'ennamba ya Kabanda togirina ennamba ya Kabanda nali njirina nga ngimanyi ne mu mutwe okakasa nakati ngimanyi mu mutwe kakati nali ngimanyi kati nze nali kika kya muntu bw'ati nga bwe nakugambye bwe namanyanga nti IBRAH nina kyenkwetaaza oli mu area agenda besobola okubaako kyennyamba nga nsobola okunoonyereza wenna nenkwetooloola nemba nga nkulina mu 5 nga nemba nzuukuse kati by then ku buddu walingayo wamanyako omukyala gwe bayita Rosette Mukasa simumanyi Rosette Mukasa oyo bwe yava ku buddu yajja ne Kampala eno n'abamu w'amaanyi mukko mu buddu omumu yalinga ku supa eyo yali mukyala mulema naye nga bw'atereera amabega w'omuzindala akutta then kati waliwo Haji Sirajasani Magambo mumanyi kati nga bali ku buddu kakati Sirajasani Magambo era naye akimanyi nakimugamba nti Siraji ennamba yo ngimanyi mu mutwe naye saaji kwata wano nga nfuuse mukozi munno kuva dda ennamba yawe Habati Kabanda eya Henrico Kabanda eya Rosette Mukasa kati mugenza leka ali myaka nga 10 n'okusoba nga yafa ezo ennamba ng'ozirina wano nayo nga nzina ku disiki wano eya Rosette okyagirina nkaga munya 13 nangimanyi nnyo yali ya 772 so kakati kati Kabanda nemu ebyo byonna saabikolanga lwabbulwa bikola kuba of ebikola nali sibirina naye era si buli ataali nabikola nti yali asobola okubikwata naye nabikozanga lwa kuyaayaana bwagazi nga mpulya ndowooza nti ago gayinza okuba amakuba agayinza okuntuusa gyenkola ki gyendaga njagala otusigira ekifaananyi your first time on radio oba kati otobye ogezeseddwa obonyebonye obigezezzaako byonna Katonda atema atya oluwende era radio kyeyo kati mu mirundi emingi gye nazungira ku buddu olwasembayo Kabanda yanyiiza nnyo yawe Habati Kabanda era bambi yawe Habati Kabanda nkwagala nnyo wanyiiza naye wanyiiza mu buto naye kye wakola kyekyali ekituufu yakola ki kuba nange nina bensanze nga kyenkola nga nkibabuulira lwe nasembayo kugendayo natuukayo omuwala naŋŋamba nti taliiwo ali Kampala jjukira yali akola morning show kati ate nze nalina akalediyo nga boolaba wano nze ndi wa bya lediyo nnyo nakati n'essimu eno terina kyekola wano ewuliriza lediyo era bwe nteekako wano kakati omwana ŋŋamba manager taliiwo naye nga nze nzize nkola ki omuwulira kwali ku mpewo nzija mpolampola neetyebeka ku reception naŋŋamba taliiwo nensigalawo kati paka omutima lwe gwawo angenda okulaba omuwala nkuba eriiso eringobawo nenfuluma nenzira waweeru wansi awo ku radio buddu abamanyiwo ku madaala awo bapakingangawo pikipiki bannange mbanna akabeerawo eddakiika nga 5 enda okulaba nga ajja ali ku ssimu bw'ati kati muguddemu kati ebisigadde nze firimu sita ze firimu byonna
ne mutambala ngali ku simu nayogera omanyi okumanyira omusajja omukulu ng'adde ku simu ayogera gwe noyagala oyingiremu awo ave ku simu adde ku ggwe ne mugamba mwami Kabanda badde nzize adde nkwetaaga kati omusajja jjukira nali musomboyidde ebbanga ndowooza ne kimusukkako ng'akooye omanyi kigambo kye yaŋŋamba tikyanyumira naye ate kyekyasumulula byonna naŋŋamba naye kati kyali mwana muto lwaki togenda ku rediyo Ikweta nempulira bubi nempulira nga nzalayeakati olwo ku rediyo Ikweta nga basuuna bo gye bali Suuna Beeni gyali olwo ye mulangira Suuna gyali kati ng'ate Suuna babeerayo eri kati nga nze nina byempulira byakola nga nze ndi eno nzalawa nga mpulira kyokka ali kumpe waakuba ekintu okitegedde gogamba nedda ng'alina wempulira nga kati awo singa atagizeewo bw'ati nga byembeeramu eyo olwo nze ne Suuna ate tetumanyiganye nnyo biri awo just mumanyi nga naye andaba awo nga biggwera awo nga tetumanyiganye nnyo kati nentandika nno mwami Kabanda bwaŋŋamba ekyo ndigenda ku Ikweta saddayo mu ttawuni nenyambuka eBwala ku Ikweta kwolwo lwennyini awo nentambula neŋŋenda eBwala kati nentandika chapter empya ntandika ate kutetenkanya kuzoganya ba ku Ikweta ndabe nga mbajjamu ka opportunity otuukayo watuukira ku ki mu byonna nasooka kusoma mbeera nentandika okwereetawo naye kutandika okwereetawo kati nga njagala ndi wakiri we naasinyiza ku kiri kyenjagala naggala entegeka kati nga njagala we naatuukira ku kiri kyenjagala nga nsoose neewubyewo emirundi nga wakiri feesi emanyiddwa balaba akaana akalina obubalabe nga batuuka bakola ki onnange njiribye bwe ŋŋendawo bwenvaawo nobanyumya nga mba n'ebiboozi ebitaggwawo tokutula nga mba n'ebiboozi mu buli ango gwe buli kyoleeta ate bibaki byabayimbi mipiira nga byonna mbimanyi nza okugamba nsula gye basula ng'ate bituufu akati tombuuza research wamukolerangawo nange simanyi naye ekyokulwanyisa ekikulu naliwulirizanga nnyo zi radio kati nga mbeera nnyo up to date munnange ku radio Ikweta we nali njagala omulimu waliwo ekipande no vacancies here kyokka nga nze Senkulu oyagala mulimu njagala omulimu bannyinimu bagamba tewali kifo tewali mirimu gwe ekipande kyo wakiraba wakatuukayo oba wakigwako ng'ebbanga liyiseewo nakiraba ku day one naye nembuulirira omwoyo gwange nembuulirira omwoyo gwange nempuliranga amazima gali nti ku radio Ikweta wabaleko nnema kufuna mulimu nali siina walala kubanga jjukira nalinamu amatanta nga njagala kutandikira eri ku university okitegedde agenda mu nasale nga njagala nganze ekisooka mu byo naye nali muntu mubi nnyo nnimba nange gwe ssebo omanyi okubanga oli mwana otandikiriza ng'owulira mbu Ikweta ate tekusaana nga gwe muli kyowulira ate tolina goyinza kukigamba naye nga gw'owulira mbu muli munda mu ggwe so byalimu obudde bwali bungi tuba obbanga nirigenda liri nnyo kumpi mwaka nakusobanga neewuubawo ku Ikweta bwe mbeera waawo bwengira bwenti kati netandika okufunawo n'abamanyi nga oli abeerawo ng'akumanyi kati mu mirundi emingi yenneewuubawo nentandika okwekaliza mu maneja bwe ngendayo mu ofiisi ye wengira kino wengira kiri wenjogera kino wengira kiri naye nga mbutuufu kati omusajja ndowooza atuuka yeetamwa neewuubawo nnyo atuuka yeetamwa gomanye okubanga olaba omuntu owano naye nga totegeera kituufu kikimuleetawo totegeera kituufu kikyakola oluusi n'amannya ge togamanyi kuba ye boosi abeera eri mu ofiisi toli mukozi nti ki toli mukwano gw'omu ku bakozi awo wabula gw'ojja buzi for the sake of kujja musajja mwewubako enfunda eziwera baŋŋambye kati wandiika kibi nga ntume kirimu okuwandiika nga oba ontumye kuzannya n'akwagala nzaawo kakati olunaku lwali lwakuna lwakyanga endala bwe zaakya
Nachanga olulala. Enzija nentuula ku reception awo. Nali sirina gwe nanyeze kuba natuukangawo nga mbabuuzaako. Nali muzibu wa kugoba. Wakwerekereza kuga nti nga sijja nti yayonoonye kino nti yabbye kino wabula nali mu mbeera nga kale osobola kunneetamwa kubazimbirira kuyitirira kusukka nga ntama lumu manager ngenda okulaba waliwo omwami wamuyitanga Namugera Mayanja Kiwanuka Luswata akyaliyo mulamu nga abayitawo agenda mu program ye yakolanga share yaddiriranga morning show ayo bagiyitanga Mukeeze kati yaddangako bagiyitanga yalina segments nga buli lunaku abaayo nebyenjawulo babeyogeranga ku byobulimi kati olunge ekolera anda erinnya ddala naye kati gyensinga okujjukira yali yalwakutaano baali bagiyita Munnakatemba ng'ayogera ku byabayimbi ebyo biki ebyo kati Namugera abayitawo agenda okuyingira mu program n'okulaba nga mwami Kisa amuyita bamuyita David Kisa Namugera jangu PD manager Senkulu ng'amuyita kati jjukira nage njagala nnyo okunoonyereza n'ebitankwata kati nembeera attentive nnyo mpulire amatuwe gaberanga ganga bibwegati mpulire ekikyono kyamugamba nze nomugamba akantu kesimanyi ng'ate nako njagala nkamanye nayagalanga nnyo okumanya ngenda okuwulira ng'amugamba ate tiyamugamba namukaama yamugamba openly omwana oyo mufunirayo olunaku lumu n'omukyazaako mu leediyo kati ndowooza engeri mwe yakimugambira singa twali eno gye tuli abantu abakulu lwali omukyaza n'atuviira n'alema kuzungira wano kye yali ategeeza literally bimuleme agende si mu mbeera eyo lwaki tomukyazaako ku leediyo naawo nekimusiiwa n'alema kudda wano ayogeremukko ku leediyo ekyoyoyo nekimukka aleme kuzungiranga wano olwo lwali lwakuna enkya lwakutaano program bagiyita Munnakatemba munnange Namugera n'amugamba najjawo nambuuzaako olyota konze gyendi ssebo olyota ssebo naŋŋamba enkya onoobaawo kagulira bwabuuza mbu enkya onoobaawo omuntu atalina kyakkola namugamba mukama wange baawo ssebo kale enkyali na programu nga gwabigamba mbimanyi okubula bimusinga nga mbimanyi nnyo nti olwokutaano weba Munnakatemba n'olwomukaaga alina ne programu ey'ebyobufuzi kati nga mbimanyi nnyo kati enkyamba alina programu Munnakatemba tuba twogera ku byabayimbi kati ojja kujjaawo kukyazemu kwoyogere otumирeyoko konze kale amange bannange nempuliranga oba mbeera ki esinga okusanyula kufuna ssente nempuliranga afunye ssente Embazira kakati enkya programu ya kusaawa 4 nina okujja era bwe baŋŋamba ebyo nenfulumirawo neŋŋenda nempuliranga si kulwanga obanyiiza nempuliranga omwoyo gwange guwonye ng'omwoyo gwange gukkakkanye nempuliranga nnyigiddwa ebiwundu byonna kagamba nga nze nampulira sikyetegeera olwokutaano lwakyanga ennaku endala lwalimu n'obukubakuba nga butonyerera naye kati enkuba ne bwe yali tonnyenga etonnya mafumu enkuba ne bwe yali tonnyenga etonnya mafumu nali nina okujja Okay, Extradigestshow mugoba nsonga IBRAH Kasage manya gange tuli ne mwana mulenzi Mbazira Tonny tutebwa mu ssente aba Rose Coffee Academy trainer Tiger ya kirimu era nga awangalira mu Dubai awo nkugamba oli Sharjah, Ras Al Khaimah, Abu Dhabi wonna wooli nkugamba ekintu kiri kimu oba oli Fujairah oba oli Deira noonya aba Rose Coffee Academy bagende bakutendeka obere barista owakabi era nga bano basangibwa Abu Dhabi ku Alwada Mall Airport Road ojjo basanga ate nawe muna Uganda wangalira Uganda baguddewo ettabi awe najana nkumbi wakati wa chachi ya Advent n'Enyondo Club ojjo kubanga basanga bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ejja kusabaliza emaali
vechine tuke Mombasa buli kimu kitambule bulungi bakubire simu kozesa nnyo simu eyo ku Facebook tebaliiko ate atasobodde kozesa simu genda ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza kaga atambula emaali etambula so gwe ne woda tambula gwe naye babulire ekyoyagala buli kimu bakikutambulize kituuke bulungi wano tuline Mbazira Tonny tuli ku Extra Digest mugoba nsonga so olwokutaano wabukeza nkokola share etandika kusawa enkoko wagikwata mumwa kirayiko mwana go sawa kwata anda kujja kunduyisa andiko kyomanya zigenda okwera imungalenda kika 25 ngandi ku radio wanji shonge tandika sawa meka kunya waduka kwemu munga 25 awo nali natosedda aha ate mwe kwaso budde yarusereti mwe kwaso budde shono takwata kuma budde bana bato balagajjavu tuli nange nga ntula mu ntebe netyebeka kakati awo ku reception wenyenyini awo nalina akafoka ange wenatulanga ntula budde butambula ninga ndaba tibutambula ebyaddala essaawa olaba etambula naye nga waliwo essaawa awo ku reception nguga bayenfu naye kirungi walingawo ka redi yawo akwogera ku reception kati ng'oba owulira eri kye baliko kati mukeeze netuuka neggwa ssaawa zalinga mu 3 n'eddakiika nga 5 nga ndowooza nti buno obudde akola sheddako yali badde atuuse ebyo nanga mbirimanyi mu bwongo bwange naye nga talabikako kati ku reception ya radio ikwetanga bw'otunula bw'oti oba olengera ku geeti kati nga buli lwempulira akantu ne bambwa nga eyitawo nekoona ku luggi bweti nga namugera alabikaze tezingidde 5 ng'omusajja talabika zingidde 5 nga mu 7 ngenda okuwulira omuntu ajjamu engato oba ngenda okutunayo nga namugera yajja ali ku ssimu bw'ati ng'ajja ayogera ati ku ssimu kati nayingira nakuyitako nabulirayo wanji namugera nabulirayo nentandika nokkuba emimiro mulimu oyo gwe ne Katonda wange nze nakola kikiddala nekana akalundi kebadde banzikiriza kaganye kati nayingira ngenda okuwulira intro terumye program munda katemba buli lwakutaano wana ku 93 Fama radio ikweta omusajja nkoze ati omusajja gwe bagambye omusajja gwe bagambye nga wendi mpulira tiyabaddemu buloka nabaddewo takubya olimbala soso yabwe tafaali tuka kuyengedde febbe nasolo olimba olutandika lutya olimba tararara tata ejo mirere babikubira eyo kamwocha kakati oluyimba ngenda okulira mpulira luwanvu oluyimba lwa dakika 5 mpanvu mwe ennaku ezo wali 5 ku mukaaga ndujjukira lulimu 5 kati ngenda okulira mpulira ng'amaloboozi agatambula gakomawo mu lukuubo olenda nengera omuntu mukazikiza linga ndaba angira ati wanji kakati awo owudde walalake engabinga ebuuka yengeri gye nabuuka mu katebe ndabika nakubawo entanga 3 okutuuka we yali ali ne mu studio namusookayo ate njukira yali ku ssimu kale nga bo tebakyabirinamu mazikonkubiremu oluta naye nga tova mu kifo kati gwe kyoba omanya lwe nakuba luli kati sikyalusobola okaddiye naye nga byonna I was so much excited ekyo kyo oli munda mu studio wali wenjagala nentuuka nentuula akatebe nenkanyanyanya mbwenti nga ddala yenze nga kaggumidde nakubaawo yakuba oluyimba olwokubiri nga tannabakolayo kalinki konna aka introduction yakuba olimbala akabuyesa emboggo olimba olwo baliyita mperekeraako kati nga njagala okukutegeeza kyali kizibu mu budde obwo okuzannya oluyimba lwonnaawo nga serumanyi kyali tekisoboka oba olimba nga oluzanyaawo ku redi awo nga wendi kyali kizibu nnyo kati nga buli lwazanya lwasosolera luzanya nga ndi wali nga nduwulira tutuuka wanaazanya olwakabuyesa embogga nga ndumanyi baluyita mperekeraako era by then
kuba jjukira ennyimba sizaali nnyingi nnyo nga bwe kiri olwaleero wakati buli dakiika 5 waliwo mu fulime luyimba kati akuba oluyimba asooka agendayo ku muzindaala ayogera kati ninda wampeeramu nga tolaba sirabawo ndoga musajja bamuntumyeko kati alolekayo akomawo ajja ngamba ajjako ebizinda ngamba kati yambala headphone eziri awo kati ngeragenayo kati nkuyite nzikwata ngateeka kuba nenga bikuba ngabulira oluyimba luli twalitulira ali nga nduwulira muno jjukira kati ngabe nabena exposure yonna nga sigirina bannanga ekyenda musatu fama radio ikwete eddoboozi lyamu na buddu yeyitanga muzukulu akakeeta ebbaale wana mu 7 namugera manja kiwanuka luswata tuse mu programu nakatemba leero sirinzekka ninamu omugenyi mu studio n'obuyimba buno kati anteereddeyo kati mu luyimba olwo lwamperekeraako Kabuye Semboga alina omanyi style ennyimba zaine engeri gyaziyimba waliwo nti atuuka n'ayimba ye ekyolowooza ekikye then n'agattamu n'ebiringa ebyekiyaaye nkakasa bw'oba okimanyi alina kuba ojjukira oluyimba lwabisaanyi bwe lutandika alina watuuka n'atandika okujaminga kati kibwedda kisaagala kwogera nga mmanyi abatulaba kiyinza obbabuza kakati mu luyimba olwo alina we yajamingira n'ayitamu layini zaalinga ebintu byonna bikwatanga ati ekyo kati sola bikwata no yagambiranga mbu I like your voice so sweet maya I like your voice sounds so sweet like a stereo but when you turn away my love you get a stereo never let me baby never let me down I need your manya I need your support I need your defense and when you tell me my presence is so vital to you I am a winner baby ebyo bintu nga manyo bukuba nga mbiyimba onagulawo microphone nga byebiriko wennyini yawo ine Katonda ayagala nze bannange nga byebirimu kati ng'ate bino ebyoluganda obwedde ebyangu nga biyiseewo kati kaliko ekaliwo nengenda mbigwamu kati ne bimunyumira wajaminga ne binyuma nga tabiwulirangako wangi nga kigali bisanzeewa gwomanyi kuba layini ezo gwe ng'oli mwana muto myaka wakaweza myaka 2 olina n'embalabe wano nga ng'obikuba obijjeewa abalala bava ku ssomero wabisangawa n'olyoka ojaminga mu mizindalo gy'Ikweta and when you tell me my presence is so vital to you I am a winner baby I am a winner yo ebyo Kabuye Semboga nga yabiyimba kati nga mbikwata from nowhere jukira nayagalanga nnyo okumanya ebinkwatako n'ebitankwatako kakati nga tutandika show kati abawuliriza akakantu kabawoomera nnyo nga tebawulira ku muntu ng'ali ku rediyo n'ayimba ebintu nga bituufu ng'ali Masaka okitekedde kisusa nnyo kakati mu bufunze ne tukola sheeyo neggwa sheeyo bweggwa yali ya 2 hours kati mu last hour mu bakubi b'amasimu abaakuba mulimu abasinga obungi balina ebintu bye baayogeranga awo kati nga babuuzabuuza ebintu ebiri mu art industry kuba tibyali bingi nnyo nga kati naye nga neekanganga buli kye babuuza okiddamu nga nkimanyi no kubanga tetwava eri nga tubiteesezza nti bwajja kubuuza oddemu gwe wajja na mutwe gwo nze najja n'ali disiki naye neekanga kiri bwe kityo simanyi Katonda alina ekintu kye yakola olunaku olwo ekitali kya bulijjo twanextati nti babibuuzanga nga namugeranga olkulanga kyuka akutunuulira ati kati ate kubanga saagala kukola bintu bikulaga kweyitiikiriza naye ng'olkulaba nga akuwa sigino bw'ati mu mbeera ya munnange omuwulidde kyabuuza nga ngenda njogera ebintu ng'ate byonna bituufu ate babuuza ki Feibe Nasolo Betty Mpologoma Diamonds production kati twawulidde Dani Kabenge yagivudde mu yalazeewa wamma Nathan Bwerenga kati twawulidde ku wano good by Eagles production ebyo kakati ebintu ebyo nga bindi wano biti nga mbyogera kati wakati mu kunnyonnyola kwange etali ekintu ekyo kyannemeramu paka olwaleero I always relate music with sports. Bilimu elements nyingi ezifaanagana. Kati nabanga njogera nga
ebisere bisinga facts zino bwenzireta nga maliriza nyamba zizaamu ebya sports nga ngezaawo kubirelatinga kati nakyo ndoza nekibako engeri gye kyabakwatamu mu babiro kati tuli mu studio simanyi nti eno abasigadde emabega basigadde bagoberera manager waliwo ne reception awo waliwo ka radio kwogera kati tugenda tukola show eggwa nga bwe yaggwa tutuuka tuvaayo tujja tukomawo wano wabweru wetwambalira engatto kati mba nyambala ebigatto byankaawo ngenda okuwulira nga mwami Kisa ampita nga agamba yampita mwami Mbaziira ninga ni gubayita mwami ngakuyita mwami Mbaziira nga ngugumuka ngende ne mukulu kyagamba tabanga ngwampise kuyomba mwebalo damba ulira wanonga musesa nina line ze naleta ngawe ez'amaanyi zikuba ezageza nko kuva ku mulama just okukikimira nga kiri soft nga kiwooma ge mazima kati nga mami Kisanga ngamba kati obwedde ebyo byeyogera eby'emipiira nabyo bimanyi nimugamba mukama wange tamanyi nti wabiwandika nga ku bbaasa wali nga talina gy'obitwala byensulamu nangamba kati okulaba nga akwata essimu ye bwati ndaba nyeganyaga bwati ng'ateeka ku kutu kati nze nno ndi awo mutima gungamba oba ŋŋende obangira wendi ate tagambe nti ningiriza abakulu nga boogera ku ssimu nga benna bindi munda mu nze ngenda okuwulira ng'ayogera n'omuntu ku ssimu ng'amugamba mwami Sseŋŋonzi omukyala abeera Naŋŋonzi of course omusajja aba Sseŋŋonzi by the way erinnya lya kika kya nnyonyi nkimanyi kati nga mpulira ayogera ne omwami we bamuyitanga Dickson Sseŋŋonzi by the way yafa mukama amusaasire nga yakolanga sports grade yawo nga mpulira amugamba olwo lwakutaano ku lwomukaaga Equator yalina program ya sports bagiyitanga Saturday sports hour yabeeranga ya 1 hour from 1 to 2 ng'amugamba waliwo wano omwana omukyazeemu kenkya ayogere ku bintu bye bino mpulidde nga abyogera nkyazeemu awo ngamba ono kyakoze akimanyi mutima gwange kale mujja kukwatagana ne Dickson abeerawo wali ne programu ekyemisana ssaawa 7 nga ngimanyi nenva ku rediyo awo nengenda ninje nabyanzizanga kozi byaddala saalina watuufu enva ku rediyo nga sina watuufu ngenda kulaga naye nga byonna ngenda omutima gwange mumativu nga musanyufu oyise mayengo nina kyenva okukola ate nenkya nina kyengenda okukola singa sifa ku olwo kikolo nnyo ekyo nga nvaayo nga nzija mu tawuni waaliwo ekifo omanyi by then internet yali tenaba kuba nnyingi nnyo nga bweri kati nti tugirina ku ssimu biki kati waalingawo zino zi cafe internet cafe kati ani yagiyita cafe kigambo kyamulemerera bulemerezi n'agitirawo nti cafe so waliwo bayitangawo ku Kitties internet cafe gayi yabeerangawo bamuyita Kazige Jime era Jime omanja Kazige Jime oyo yali manager kati nga nzijawo nagamba nze nalina embeera nga onoonya bonneegobako ne bukubula nagendanga ku Kitties awo kati nze natuukange wantu nga ndaba ekibulawo kyenteekawo mu ngeri y'amagezi nga sikireeta lumu nga nsobola okukikolamu mpola paka kidevelope nga ne mutandika okukiraba kati ku Kitties awo nagendangawo nga mba musirise nnyo namba musirise nnyo nembeerawo nendaba embeera kati nobeerawo nga babeera serious nnyo buli kadde nga bakola kati nze nendeetawo embeera eyo okubanga waakiri tufunamu akadde akali soft kati nze ngamba wa biboozi bwe ndaba awumuddemu atalina nnyo kyakola ku kompyuta nga nnyigawo ekiboozi ebiboozi ngamba mbirina endlessly mu budde ku Kitties ne batandika okunjagala nembeera kati olwo nkunyumiza embeera emabega before kati nentandika okujja nga bwe nzijawo nga nze internet tebakyaginsasuza era tibaginsasuzaako wabula obudde bwe nasooka okujjawo saalina nnyo bwetaavu bwayo kati nentuka okufuna ebyetaago byayo
ng'omanyidde ekifo nawe bakutegedde okitegedde kati ne batandika okubanga bampajjukira nga bw'ogenda simanyi oba wazigendamuko izo zikafe nga osasula ekinusu ne bakuwa akapapula galiko password kati then nologinga eni neggulawo eddakiika ziba zibala zikauntinga down ng'ekintu kyesaanikira bevyu kati nze ogwo omutendera saaguliiko yali open yejjanga muzinabira naleka ekintu nga kyeyanjadde kiti nosaafinga kati olunaku lwe baŋŋamba eri nti enkya ŋŋenda kukola ebyemizannyo olw'omukaaga omutima ne guŋŋamba nti olaba bulijjo obiwandiika tolina gy'obitwala obitwala n'ekitimba weekiri kuba luli nabiwuliranga ku rediyo owulira ba Stuart Mutebyabo babikola ba Ahmed Bogere Masembe waliwo gayi ku rediyo buddu bamuyitanga Ddumba Siraaje nga nsumulula kintu naye nga negyenkebera mmanyi eyo nyebiri awo ekyobugagga nga kompyuta ngimanyi ogikozesa nga ngimanyi ogikozesa naye sites nga osooka noggulawo kati nobikula ntaleka okugenda mu browser awo onyigawo akantu bwe kadduka naye nga ng'obeera olyokke kubanga obudde tebubala kati gwoti gonyola oba ogisiibyeko itizoke kuba nalindagawo nali ngenda kukolaki tewali nensiba ku kompyuta nentigonyola naye nga yadde eno bwe ntigonyola nga nfayira n'okusigala nga tempulitiza kubanga munnange sikulwanga biyinza okubula obudde ne butuuka oba okubikola nga tobirina munnange nga nfunayo bye nafunayo ku olwo n'enkya ku makya ku Saturday kwennyini zagenda okuwera nga 2 nga wendi ku Kitties era baggulawo wendi kati Jimmy ne mubuulira ekyali kituusewo ekituufu n'oyatula ne mugamba olaba nti ku rediyo yukweta baŋŋambye olwaleero kulumugamba ku makya olwaleero ŋŋenda kubeeramu mu byemizannyo ne Dickson naŋŋamba oli siriasi nti ye nga seetanga mubuulira kyenjagala akimanyi naggulawo nasooka n'agenda ali ku saava ku kombire kwe natuulanga nengira era bansumbuwanga nnyo mu budde okujja okwongezayo budde bw'abalala okugira ki awo nga yakuteeka ku eri yennyini maini ku saava kwennyini obadde otya kuli wennyini ku sefuliya ewava enva nga nkola nga ngira nga nyamba nakaawo okundagamu ku website awo ng'abindaga naye kajjukira nga naye tabimanyi nnyo naye kali ye ng'omukugu wa kompyuta ne intaneti agiruddemu era waakiri ng'abeera abirinako akantu munnange nakola olaba ebitabo biri kati birowooza okuva ku kitabo ekisooka paka ku kiriwa kati birowoozeemu like times 3 ngezo zona oprintinze nga mbiwandiika na mukono nga bwino ntwala ngenda ku rediyo sho yasaawe ate ndi mugenyi bagenda waliwo okubanga yasaawemu nga gwe hosti ya rabbi Extradigestshow mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tuli wamu n'abadynafam basangibwa Mackenzie Avala Pro 19 Kololo ojja okubanga obasanga nga bano badiringa mu supplements fertilizers ate nga ziri organic ziri natural products tezina side effect ku muntu era nga nkugamba nti before nga tebanabakuwa bintu bino basooka kukebera ne balaba omubiri gwo guyimiridde gutya ne bakuwa ekyo ekituukanye n'omubiri gwo bekwate betanire era nga kuba enamba z'essimu ezo ojja kubanga obafuna straight away mukwatagane ate nga Almeridian Ventures Limited basaabaza bantu batwala bantu kukuba kyeyo awe kata bali Kampala wano ntinda ojja okubanga obasanga awo nga wakava ku hardware world cafe stage noyingirako munda awo ojja okubanga obasanga bakugamba nti bakubire enamba z'essimu ezo bakutwala okuba ekyeyo ate nga okomewo ng'oli binojjo babijodolo muna Uganda awangalire kata banoonyeko naawe awangalire Uganda banoonyeko ku namba z'essimu ezo bakutwala okuba ekyeyo buli kimu kitambule malembe so mubumbi mbisho yatambula bulungi kwolwo olunaku era nafunamu ekyansanyula mu show akati nga tukola by the way zagenda okuwera ssaawa nga 4:45 nga tuuse ku rediyo show ya ku 7 naye nga prep wange nga kiriya wamuwandiise nga bina ne makola naye nga byo mbikola ki obiwandiise nga mbirina nga mbiwandiise ekirungi nabikola bulungi naye tuba tukola mu show
waliwo omusajja yakuba essimu omusajja oyo gyali mwagala nnyo amuyita Sunday Chelsea abeera Kyambazi kyanna mukaaga yakuba essimu oluvannyuma lwokuba nga omu kubakuba amasimu nga babuuza ebintu kati nze egulyange esamba ddi era ogugenda kubeerako ssaawa mmeka biki ebyo nga mbimanyi nnyo kati gayi yakuba essimu n'agamba Dickson kono baaba n'agamba ate mwatuleetedde ono baaba ng'amanyi ebintu ekyo kintu n'okutuusa olwaleero luno nyini sho yaddamu ki kakati nyinza n'okuba obwongo saabuteeka ku kyeyaddamu nali ntuuse mu ggulu wangi nali mu ggulu nga tofudde nga sifudde naye nga ndiyo lw'amasanyu nali nafudde dda eyo essimu yokka eyo Sunday Chelsea yakyogera ali kyanna mukaaka era n'essimu ye ngimanyi mu mutwe kakati ebyo byonna njagala tuveeyo kati bw'ova ku equator waddawa but before okuva ku equator equator eno wakolerayo bbanga ki kali mbuuza ekiwande ebyo byonna byonna sinnafuna mulimu ojjukira okyali kabalaza okyali mu mbeera eyo eya okubyanza watuuka ne bakuwa omulimu mu butongole kwolwo lwennyini tuva mu byemizannyo ne bakuweerawo omulimu bwe tuva mu byemizannyo tutuuka wabweru bayira okwolwo olunaku lwe nafuna ekintu ekikyasinza okunsanyula era tugenda okutuuka wabweru waliwo omuvubuka bamuyitanga Suna Lawrence yalinga ku radio Uganda atali Suna Beni Suna Beni ye yaliwo ngole bakola bakawaida baawo kati waliwo gwe bayitanga Suna Lawrence kwolwo olunaku tugenda okuva mu show ya sports ninsanganga baterekedde emmere nga nange ninako emmere ekyo ekintu kyankuba wala nnyo nanyumirwa nnyo nogamba batandise n'okumanya nti nina okulya okitegedde ekyo ekintu na feelinga so much considered nempulira kati gwali ali mu kutulaba ng'olina gy'okola kati oyinza obutategeera what I felt but ali eyo akyali mu kuwetetenkanya mu kuyiiya yasobola okutegeera kino kyonyonyola yasobola okutegeera kyentegeeza nga mu mmere eterekeddwa nga kuliko essowaani eyange essowaani y'emmere eyo yali mmere ki yali mmere ki kwaliko ettooke ng'akatooke katini n'ekitundu ekinene kawunga n'enva z'ebijanjaalo yali nnungi eba mmere esigala mmere Uganda eba mmere kwaliko ekyokunywa walinga wali ewa Julius amazzi nga ogendawo n'ofukako agabangawo nga mafumbe ogendawo n'obakutera mu kakopo n'onywako so it was enough kakati mba nkyalya ngenda okulaba Dickson ng'ali ku ssimu ayogera mu bigambo bye yayogera ne bitwala attention yange wali wano ateeka okuba ndi involved mu mboozi egenda mu maaso kale sebo uno ndokola Dickson ampe essimu bwati essimu nga kuliko manager Kisa wakati ate njogedde ki oba nkoze ki jjukira ndi mu mbeera ey'okubembeekereza saagala nsobi yonna wangi sebo era ba administrators nga mpita mwami Mbaziira ninga ani goyita mwami nga nze nandi awo ningange atalina na wakusula wankalakali okitegeera byonna kakati mundabika nabe nali badde ninawo naye ndabika nze nali ndabika bubi nnyo bannange fundako nakati yadde era si nnyo munnange nga mu bigambo bye yagamba ki manager byenjagala manager nga ngamba mayi Mbaziira mwebale matwalo ngamba ulira konze kali manager mnange agamba kakati lwakuba obuzibu obuliwo ekyo ekigambo kyali kinzise nali ngenda tannamalayo yasookera ku buzibu naye ng'omanyi obuzibu bwaliwo omutima ne guva ne gwekka eno mu kiwato omukyala gwe bayita Sara Makula mumanyi omumanyi Sara Makula bebe akola ku Star FM 87.5 kati by then baali ku radio Equator